abakyala babagamba asirise teyejjusa mukwano osirika paka lwofa ate kinnatuukako ggwe osobola osirika n'ofa ate kinnakutuukako naali siriisa osanga singa mbadde sirina ddoboozi kubeera bangi basirika kyensinga okumanya nti Mirembe ebintu yali agala abikwate kizungu oli akkirize nti omukwano gukoze eki guweddewo naye basigale mu bizinensi mpola mpola paka ng'ona basayininze ki divorce era singa omukulu teyakangamu kutandika kuwa bannamawulire oluvuuvuumo jjukira byasooka mu luvuuvuumo nabyo byatusange eno mpola mpola ye yabireeta mu luvuuvuumo nze banvumye obutazaala ku social media nabiwulirako obalina bakuvuma tozaala naye nga gwe n'omuntu mwabiteesaako you're not ready oba olumu abalala baba n'ensonga zaabwe naye pata nawe ayinza okuplantingawo abantu mu comment section bagende bagambe tozaala kikuteeka kumanya social media is pressure kikuteeke ku pressure ugambe lwaki oprovinge kale tozaala naye ngono yakyagala otegeera tokimanyi nkogamba waliwo byempulira nti ensambi ya franchise shop yaguze giyero i Mercedes Benz naye something like wefuulanga abiwulira okitegedde kati nga bwe muntu wakugamba nti gwe genda ogambe omanyi ekibayita okuweererwa nti gwe genda okangemu nti bayawukanye nti kati omukyala bw'anaakiwulira nti gaya ali redde okubifulumya yeekange omuwala basooka ne bawula ebisenge mu nyumba yemu naye era nga gayita saa kigumiikiriza nawe ebyabasajja obimanyi omusajja divorce before nga tetunakujja no mu mawulire basooka ne bawula ebisenge Mirembe n'ensambya bali basula mu nyumba yemu naye nga buli omu asula mu kisenge ki eno tebagiwuliddeko amanyi talinawo ati ate abantu bonna basobola okubanga reachinga on nti olwabino ebiriwo bonna bange bonna nze nabamuwa ne baba bypassinza atya era abuuza cali wange ku ekyo n'atandika ng'omupostinganga naye nga mu background yateekamu obuyimba bwa laavu ensambi nataka kupostinga era yateeka ngo boyfriend jali era nga Ivan akimanyi nti ono alina omuntu we ali Bulaaya yagenda okujja wa Mirembe ng'akimanyi nti Mirembe alina boyfriend bwajja n'amumanya ne bakwatagana ndowooza Mirembe n'amunyumiza n'amubulya nti nze nina omuntu wange ndowooza bwe yakola move n'amugamba nze nina omuntu wange gyali era n'abeera ng'akola ki ng'akimanyi naye omuntu ataliiwo nga bwe bagamba nti ataliiwo takola ki tagwirwa muti ono teyajjako kigere ono waawano teyajjako kigere nga bwe nengamba nti bana nina omuntu n'olemezaamu gwe n'osirika nga omulaba bw'asekaaseka nga tajjaako kigere ye n'alemezaamu alabye ekyayagala ebyasinga okwagala nedda sokoleete sembeza eno ndi mukuzina bakukyusa ate nga tekolekana webiri bisigadde bikole nze nkole bino naye odda ku topu nange mbikolewo ebityo kati nkuwa obona obulala so olinamu kalala awakakundi okyayagala olugambo okay ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atulaba nagambye emboozi ngenda giba waako mu mpola mpola saagala ate mu mpapye please emboozi yakwata mpola mpola eno tukyali mu nsonga ya nsambya Ivan Seguja ne Mirembe Irene Nagawa abangi wamanyi nga Mirembe Curtains and Beddings bingi nnyo bikyavaayo mpola mpola naye tujja kuba twogerako n'abantu ab'enjawulo bongera okututangaazamu biki byo bye balaba amawulire bagalaba batya okusinziira ku sayidi yaabwe mu mbeera eyo nako olwaleero I'm joined by a beautiful lady with a brown skin bambi ne ka simayira akalungi sirimu kwetega
It is okay wetege nyinza okutegula divorce. Osobola kuntegula? Nkutegula n'enkutwala eyo nyinayo sister wange. Aya. Tandise okomboze badde enyumye. Badde njonoonye. Bozo tanso jonoona. Nengo ogamba otya mukwano? Ola mbuli botya? Wale kunyirira. Webale kusimba. Onya bulungi. Webale kusimba. Akawowo tokwogera yenna kalungi. Kali awo kakupangirira. Bwe bunongo obwa Kenzo lipazo yatugamba obw'okugatta munaana. Si bwakugatta. Mukubira buli obw'obumalayo. Bwe tutyo mpola mpola. Have money. Alhamdulillah twebaza. Money bits Gonzaga. Twebaza Mukama. Kakati buuza kuba tulaba mukwano. Abatulaba ku Celebrity Track. Celebrity Track. Yes. Amanya gangenze Mirembe Rahma. Mirembe Rahma. Abangi gwe bamanyi nga Kansala Rahma. Kansala Rahma. Ate mukwano gwa Mirembe nakamwawe mu nsonga zino si mu bulamu bwe si mu Mirembe Beddings and Curtains but mu nsonga enetambula nz'omu ku bannakamwabe abalina okumuyambako mu mbeera eno n'okwogera okubaddukkiridde omulanga owadduukiridde omulanga naye nga mubadde mwemanyi twemanyi ne Mirembe ate timata abagaba n'amanya muyinza obutemanya munnange kakati nasemba okulaba ng'olina ekyali wange Vic exclusive ng'olina ensonga z'oyogerako ne gamba nja kunoonya kuba kati engeri gy'obitematema mu kufa olwo tubadde tetumanyi kati engeri gy'olina kamwa wa Mirembe ekitegeeza byonna ebituuseewo byonna mu kaseera kano obeera obimanyi si kano kokka kale mu bbanga lyonna mu lugendo lwa Mirembe obimanyi nabitegeezeddwa bulungi n'obinnyonnyoka ebimu obadde obimanyi nabiwulirako naye ne sibiwa budde naye ate kino bwe kyatuuseewo n'embisima mbitegeere agamu ku maloboozi ge mulaba ku intaneti ng'owagatta nze nagata neewabidde kaakati ebisigadde ebisinga tuze tubyogera kati njagala tutandikire ku nsonga ya Mirembe wakati nga tubadde tumunoonya tetumulaba tuddamu omulaba ensambya ku dduuka wakati nga tumulinze tumunoonyeze tugenda mulaba nga ali ku dduuka ng'ate omwami Segujja naye waali abasinga bagamba babawukanye tetwandibalabi mu kifo kyekimu kakati waliwo incidence yabaddewo awo ne baddamu ne balabika omwami n'atulaga nti abuuza ku baby we good morning baby nange nenkola video neŋŋamba wait a minute tetuswalira wano bano ababiri ki ekibagasa olwaleero oli n'abuuza good morning baby simanyi oba yamuddamu Mirembe tebamuddamu leka naawe tebamuddamu ate omukulu nga yasimayiringa oyo guy is a narcissist and a good manipulator anyway for starters yes tandikira awo nsonga ezo oba leero oba nkya oba ddi not until nga batadde endagaano ku butya bwe bagenda okwawukana mu bizinesi mu kifo ekyo mukyabalabawo bombi lwansonga omukyala naye yateekamu ssente ze kati kugwa engeri gy'obadde ofuna information buli omu yeebuuza ani alina omusimbi ku bana ababiri ani ataddemu omusimbi naawe webali essaawa zino kaakati ensonga y'essente eyo nabadde saagala kuddamu gikaatiriza nnyo ku intaneti lwansonga etulabisanga abavvoola and this time round tuzze kunnyonnyola na kukakkanya bantu kubannyonnyola bategere nga tetuwanika maloboozi ate nga tetuvvoola kyova olaba eyo twabadde tusazeewo ngaffe bannakamwa ba Mirembe eyo gamba nti ani asinga ssente ekyo kale mu bufunze who is the big boss Mirembe is awo wonna bwe bali awo ensanga okitegeera kati Mirembe yateekawo ssente ze
newankubadde ng'ebiseera ebisinga yatumanga mwami we okitegeera kati nga ku mbeera y'okuba nti yalina ofuna ekifo ekyo kyova olaba meetings ezisinga omwami ye yaziringamu Mirembe yali taliwo era travelinze ebiseera omanyi omukwano bwe gubaawo devotions okugamba baby you know what ngenda kutravelinga naye akataka k'egindi ako genda okasasule okitegeera kati we siri sisobola kukaka kugamba nti ettaka lino kulwa mukyala wange mpaddeyo ssente oli wadde mbogamba nti nze divorce matovu nguze era embeera bw'esajjuka mu maaso eyo ekyamazima mba sibanja siina nabwe nnyinnyonnyola abantu naye ng'amazima gwoba okola ki oba ogamanyi nti omukyala yakutuma onkiikirire okitegeera naye for as long as business eyo ekyali awo bajja kulabikirawo babiri oba bakommunicatinga oba tebakommunicatinga kyensinga okumanya nti Mirembe ebintu yali agala bikwate kizungu oli akkirize nti omukwano gukoze eki guweddewo naye basigale mu bizinensi mpola mpola paka ng'ona basayininze ki divorce era singa omukulu teyakangamu kutandika kuwa bannamawulire oluvuuvuumo jjukira byasooka mu luvuuvuumo nabyo byatusange eno mpola mpola ye yabireeta mu luvuuvuumo kubanga yamutiisatiisanga nti bw'onookola mistake yonna n'obaako kyokola ngenda kukuteeka mu mawulire omwami bino bye tubadde tuwuliranga mu mawulire Mirembe baawukanye ne bbaawe Mirembe bannange Mirembe smart yabano zala bikoze bitya alina blog omu gwe yabiwa abite ng'era bwe wawulidde audio y'emmotoka bwe yagenda n'agijjayo ayina bloga gwe yagamba nti weeyogeza ogambe nti gundi nawuliddeko nti yaleese gegero njirina audio eya benzi so nti muntu wakwagala nnyo soko tiwandika ti gwomanyi oli wa bujulizi nnyo mwa muntu wakwagala nnyo Mirembe oli muntu wa bujulizi genze kyenkwagalako buli kimu oba okirina kati nga Nsambi ali agamba atya ndabe yino Mbu tokimanyi nkogamba waliwo byempulira nti Nsambi Furniture Shop yaguze giyero Mercedes Benz naye something like wefuulanga biwulira okitegedde kati nga bwe muntu wakugamba nti gwe genda ogambe omanyi ekibayita okuweererwa nti gwe genda okangemu nti bayawukanye nti kati omukyala bw'anaakiwulira nti gaya ali redde okubifulumya yeekange ebya divorce abiveeko aleme kuvaayo okwogera naye omukyala ono abamwetoolodde bamugumya ne bamugamba nti nedda ekiba kibe omusajja kakola atya ekiba kibe kola ekiwandiiko kifulume mu mawulire mutandikiraawo ekiwandiiko kino okutuuka okukiwandiika mbeera ki eyaliwo yali yeekyaye okumutiisatiisa nga mukuumira mu bunkenke essaawa yonna bunkenke kikaaki ojja kuswala bajja gamba oli malaaya bajja gamba omusajja akusigudde nsobola okulowoozesa abantu nti oli wampisa mbi and all that omanyi omuntu akuuma ng'oli intimidated buli kaseera nga wona ogamba omwana kootuuka ku mulyango wali diikuula agenda kukulya ne bw'oba tomugoberedde omwana tasaafuluma bw'aba atya diikuula ajja gamba diikuula ajja kundya adde munda naye ono ku luno yagamba diikuula kandye ekijja kijje tusimbule embalaasi kwe kuta ekiwandiiko kyali kikakasa bukakasa nvuuvuumo ezaali zoogerwa ng'amaze okitegeera nti gaayi yakombye kwebaza eriibwa ngamba enkumbi nti sigenda kuwaaki divorce kati ye n'agamba kambisuule mu kooti y'abantu nga bwe biri ne mu mateeka tulabe oba toogimpi that is how ekiwandiiko idea y'ekiwandiiko weeva okumutiisatiisa ng'awulira akikooyi n'afulumya ekiwandiiko ekikakasa nti obufumbo bwaffe bwagwawo dda n'obuteeyongera kukola transactions zonna in the name of Mirembe Beddings anti kati obutakola transactions ate Mirembe wala yali asazeewo n'agamba nti business bakikole mu kintu kya engeri y'abazungu business esigalewo kati ate lwaki yali anti gwe nange tuba tukimanyi nti computer yeeyiyo naye emmeeza kapeti microphone amataala byani
byange naye nze obutalaga kyaliwo oli nti nno studio bulijjo siiyo oba togiinaamu oyinamu kompyuta yokka tubeerewo nga tomprovokinga kubanga nze kye nazuulako oyo gaaya alina anger issues bambi anyiiga mangu alina akasunguyira akaka avaako mangu kati ate ono kyatasobola kukkiriza. One thing we have to accept is abasajja tebalinga bakyala. Gwe desho osobola okunkoowa divorce osobola okunkoowa nga bonziriramu bwonkoowa bonziriramu naye ate ffe abakyala nze bwe ŋŋamba nti kati divorce nkutadde mba nkutadde and ffe tukoowa after several attempts of forgiving and understanding. Bangamba nti omukazi okutuuka okunoba n'agamba nti afulumya ennyumba aba yanoba dda era omukazi alowooza ekiro okunoba n'anoba enkeera amala nadda atuuka eyo naga kati tunulire wano okitegeera naye bwenkeera ku makya n'ontama nsooka ndi mpulaninga ngenda tandikira wa nina pangisa ennyumba ya mmeka ngenda kukola ntya byonna mbitegeka kyova olaba eri abakyala abanoba n'alinnya ennyonyi n'agenda e Saudi lumu oba oli n'anoba ng'ava eno bamukuba kadaali ogenda oli omukazi yanobye ate wabwe eriyo okwanjula aba yanoba dda. So tugenda okulaba ekiwandiiko ng'olredde eri munda kitokota si kisaanikire kakati omuwala okutuuka n'okuta ekiwandiiko nabiri byonna nga weebiri nga Gaaya asusa okubeera ne violence nga takikkiriza awo nga tebali bonna buli omu ali wuwe nga buli omu ali bibye. Omuwala basooka ne bawula ebisenge mu nyumba yemu. Yes. Naye era nga Gaaya tasaa kigumiikiriza nawe ebyabasajja obimanyi omusajja divorce bifanga tena kujja no mawulire basooka ne bawula ebisenge mirembe n'ensambya bali basula mu nyumba yemu naye nga buli omu asula mu kisenge ki bayawukana nekirema omukyala n'anobako nagende waabwe nti kati nze nobye olwasooka namala nadda mu nyumba eya wano waggulu wano waffe we tuli kakati mu kaseera kano oli ayawudde ebisenge noli omu asula wuwe mu nyumba ebigambo by'ennyumba eyo saabitegeera kyemmanyi naawe oyinza information ogirya kati engeri gyenkwesiga ebigambo by'ennyumba eyo gye banoberamu ne bawula ebisenge ali nanyiniyo ennyumba ya mukyala ya mirembe kijja kitya ennyumba ya mukyala omwami akimanyi nakuba ennyumba naye twabadde tusazeewo ng'engeri gye tajja nnyo tenaba kujja nnyo mu picture ate nga divorce bweggwa yeddako twabadde tusazeewo naye tugira tugyesonyiwa kati n'okuva mu nyumba okugenda beerawo olutalo ate nze mbambu ebeera mu nyumba yange sikugwamu anti kyova olaba twagala divorce esooke esayiningibwe omukulu ye anaaba wa divorce ajja tuwa atya ajja kumuwa kanejjemu atya ajja kugisayininga kasita obujulizi bunajja nga buwera ate nekino ekya internet kyongedde okulaga nti the girl has given up oyagala toyagala kooti naye so kiraba nti embeera esajjuse because they are saying each and everything ekigenda maaso on social media perhaps balinze naye kati ate omuvubuka naye mugezi aliena asirise yalaga ntiene mukyala we bakyali bonna iwe wao nti mwagala kooti mwagala mulabe kooti nga iraga violence yonna okulaga nti tewakyali kibagatta mukyalwana okufuna divorce nga mwagala kulaga ekifaananyi nti mwayawukana omusajja akutte microphone ali wali ayimiridde agamba good morning baby ali mu dinaayo ye kyogedde onagamba twakalabye ka video ako era nga narcissist bwabeera a narcissist doesn't show emotions naye nga munda they are hurting but kungulu aba akulaga nti everything is okay. That's why they are capable of doing anything stupid because obusungu bwabwe kwekagezako okubukuba ekikalu bubulireyo naye ng'eri munda bwabeera off camera I know si bwatyo bwabeera
wano mumulaba aseka awoza baby apostinga ebintu by'omukyala yeeyogeza naye naye kuba ndaba alanga ne bizinesi y'omukyala agiranga anti agezaako kuwa abantu kifaananyi nti ye talina buzibu wakati era n'ensi egamba ono omusajja bambi atayomba na mukazi omukazi amwagaza ki eno twatulaga ayagala omukyala kati mumulaga mu kamera omukazi wagambye yamubuza namukuba igino kigeza nti omusajja ayagala naye mwagala divorce kuno bamumakanga omusajja abaagala nali mbaddeko ne mulamu wange nga jewaka mukulu waffe oyo buli lwe yanobanga nga bba wajja n'atuula ku mulyango n'akaaba amaziga n'emiyira ne gikulukuta you get naye nga bwe badde ewaka mukuba n'amwogoloza najja n'aleeta sente neyeekaabya mama kamujjanjabe nze simanyi kyambaddeko mukazi wange mwagala paka mama we bagamba omusajja ajja kunzitira omwana toddayo oli ne bamuteekako amateeka ne bamugala toddamu yadde okuyita mu kkubo lyayiseemu naye nga buli lwakomawo ewaka aba wakutunga oba batunga kutu oba ttama okitegeera nti wano yajjanga n'akaba mu butuufu n'olaba nga bannanga omusajja ayagala mukazi we nti mugamba nti Mirembe nsambi amukuba si bwe mugamba amubonyaabonyezza nti banoonya ekifaananyi si bwe tugamba kituufu abadde amukuba banoonya ekifaananyi kyonna ekiraga nti Mirembe yakubiddwa ne bamuyiwa amannya tebalina ate kulinda kumuyiwa mannyo tebalina kulinda kumuyiwa mannyo kati kankugambe divorce omukazi tebamukuba si ne bwe luba luyi era kasita otandika emize gy'okkuba omukazi gweve mu basajja odde mu babipale ate abakazi abatukuba okitegeera abakazi fe abatukuba ababakuba then it is not right naye ku kikumi kale kiba kita batya nze mukazi nga nkuba kiba kita batya naye kati omukazi akuba atya soko nyinyonyola oba otamidde batukuba babutogera gwe kino kiva ku mutima ddala really batukubira ddala n'abakazi abakyala era naye bwakuba si kituufu kati nze muwaba naye kati nga bwe kiri nti amaanyi ag'ekyamisigo eg'ekikyala omukazi era tasaako kuba n'akulumya nnyo mbu naakutaddeko olubale naye ate gwose omukuba eŋŋumyemu erinnyo ne liyiika nze nja kujjayo emirawo nkwate emiini gy'enkumbi nkwate enjeyo amasowaani omukazi asobola okusalaasala anti ye kyenkugamye nti olw'obutaba n'amaanyi gano bagayita masiculini batukuba empi nga lwaki akuba kikyamu nkivumirira by the way nze ndi omu ku bantu abakkiriza nti abasajja gye bali abatulugunyizibwa mu bufumbo okitegedde ekintu ekyo ndi omu ku abo tunamanya tutya nti ensambi ate bamutulugunya okitegeera ku bujulizi bwe tulina ne bye tulabyeko ye yatulugunya atulugunyizza obujulizi mubulabyeko naye tetunabufuna eno mujja kubufuna bwe bunaaba bwetaagisizza kubanga sofa bye tukyabawaddeko bibamala temutuwa ku episode mutumalireyo kakati olwedde n'ebitono bye twakabawa mutuvumyevumye nga bwe tuli abasiru ensonga z'amaka bwe tuzireese mu lujja naye nti bagamba muzirese mu lujja ali n'omukulu bagamba nti naye abadde ayinayo abaawa exactly kakati ono omulekanyi wa kuno tewamulabye gwe wamulabyeko ng'ayina information gy'aleeta eriko proof wabula yakutte ekitambala kya red yenna atuuya n'asala entuuyo gunongugusa tali ngaffe bwe tuleeta proof musajja wange meeya nekugamba divorce omwami yatandikidde mu jjiya anti oyo ye mulekanyi yatandikidde mu jjiya era abeere mu giya era meeya agenda bakuba one man army ffe tetwazze kulwana ate tetwazze kakasa by the way let me tell you something if eno bato okugireeta mu media tetwazze kulwana kusinga twazze kulaga nsi nti bannange kino ekigenda mu maaso twakikoze olw'ensonga zino wammanga mwe butambi bwe muwulira obutambula okitegeera nti twasooka by the way ffe tetwalowoozaako nti birituuka n'eno nga ye bwe yatiisatiisanga nti media era njagenda mu mawulire audio tewagiwulidde teekako obujulizi bwalina obujulizi yagamba atya eno tewagiwuliddeko amanyi talinawo ati ate abantu bona basobola okuba nga reachinga on nti olwa bino ebiriwo bonna bange bona nze nabamuwa ne baba bypassinza atya era abooza cali wange ku ekyo
Nyezi mili msambya zenga simanyi mu media. Bigambo byaga bagamba baliwa bayina ba media. Kati nze. Inze. Wanji? Bwebanga eno audio MC Meya yagiwulidde naye n'agenda mu maaso nanywa akatunda kabbiri n'atandika okuba enduulu bw'atyo then MC Meya talinayo mwannyina ate talinayo baana ba buwala. Bw'abanga yawulidde that confession that is enough. Oli nagamba nti nze Irene amanyi mu kuzannya data game zeezo n'abantu badda reaching out. Yes. Yemwe ba divorce ba bloggers nze yabakola ki kitegeeza kye kikonfaminga kiri nti background yalinga mutiisa kati ngera ngamanyi talina wagenda kwogerera nze gundi bonna bannamawulire nze bakyali bange era ng'akimanyi divorce Irene bw'anakkubira ojja sooka omugambo waayi madamu ali wano nze nsambya simumanyi okitegedde kati era abamawulire balina musirimu paka bwe twasalawo ne tugamba nedda ensajja kujajinga abakyamuka bajja kuchamuka because everyone is entitled to their opinion. Naye aba abatono abanakitegeera bajja kukitegeera because we are not here to beg you to understand. We are here to inform you. Nti bannange nga bwe tubadde abantu bamwe abaagalwa kiganye. Lwaki kiganye? Bwebwo audio bwe muwulira obufuluma nti fete tetusobola kutuuka ku buli muntu kumubuulira munnange wanye ekyatuukawo munnange omanye ekyatuukawo munnange naye bwe nta akatambi nga kano ne kajja ku social media you will know ekigenda mu maaso mujja kumanya what transpired. Tutunulire kino ekisembyeyo waneeno we yamubuuliza nti good morning baby oba yamuddamu bati yamuddamu waliwo nti yali amaze omukuba kakati nawuliddeko ng'abantu bagamba mbu okusisira ku babloga ba Mirembe bwe baleekaana obwo butambi bwandibadde bufuluma Mirembe bw'aba agenda okukola abeera teyeetegekedde sagaz aba tagenze with intentions to fight aba tagenze with intentions to be provoked or to provoke okitegeera ye aba agenze kulanga duve tugende tugule twebikke naye kiri kyenkugambye nti omwami ono aganye okukkiriza nti omukwano gwakola ki gwagwawo ate ebiseera ebisinga obungi nze obwongo bw'abasajja mbutegeera ku myaka gye nnina 37 I've learnt men oli myaka 37 ejjejjudde mu gwokuna ngenda weza 38 actually guno omwezi ngenda weza emyaka 38 kitegeeza ndi mukulu ekimala okitegeera obwongo bw'omukulu oyo bumugamba waliwo akwatako kati wenneeyagaliranga kataafu kange kati waliwo akasambiramu nsambya ayina ekigamba nti omukyala abasajja buli lw'omulaga nti omukwano guweddewo obwongo bumugamba kataafu waliwo akakola ki akasambiramu kati akasungu kali n'obusungu bw'alina netabutulaga eno tasobola but off camera abaana bamumanyi wali era nga tuzeyo ku kiri nti lwaki tewali ka video konna kaavuddeyo. The only proof we can get is the CCTV footage. If at all we yamukubidde wabaddewo camera obanga waliwo omwana eyayanguye n'ateekako essimu naye bw'ogamba nti mulabe Mirembe ng'ayingira nga bamukwata video nga bamukuba obanga agamba nti agenda yesetinze alinga mubanga abagamba nti akyanoonya proof nti baakolanga ki bamukuba ekitali kituufu anti abantu kyebabuuza lwaki mugamba nti Mirembe bamukubidde ku dduuka tetwaladde ka video kanti seconds 2 akalaga nti bamutudde bagamba nti Mirembe wabeerawo kamera zaawo waliwo abaana balina zikamera awo nobula yadde aka video ake seconds 2 bwe kana bakeetaagisiza okufulumya mu public nga weekali kajja kufuluma nga bamusabula naye ekyokulowooza nti oli abadde singa atera babadde already batandise content Ivan simusiru nawulidde gundi amuwaana oyo Dr. Tiamale mbu mafia mugezi anyampira mu ndongo agera ekidongo kikuba n'akuba omukka nti yatekinga advantage amanya nti kati wanno wenina okukolera kino era bino byolaba bino proof gwe tulina yanyooma nnyo omukyala yamwanda estimate ngaloza tayina mawulire akugee tayina ati towulidde wali nti tayina ati
kumbe ono yaterekanga kitegeeza yalwawo kitegera omukyala actually agenda n'okugamba nti nkukyayi aba yakukyawadde emyezi nga 6 emabega kati ffe omukyala bw'akyawa akola fayiro mu mutima buli kyokola ng'ayongerako statement kuki ku fayiro kyova olaba obujulizi bungi bwe buli mu kaseera nti ono alabika Ivan yeekanga n'okwekanga n'agamba nakino nakyo neno audio ye teyamanya notantira omwana bwe yeeyamweyambulidde namugamba nkweyambudde kati kambiteeke mu media ekiba kibe era bino byonna biri mu media Mirembe abimanyiiko si kubimanyako yabituwa abimanyi yabituwa exactly kati goza biva mu simu zaani anti bali tukyali mu kiri ekifaananyi ekiraga nti yenga ye talina bwe byava mu simu ye ne bidda mu y'omulala bwe bityo ne bitambula ne bituuka eno gye tuli ffe bannakamwa ne mwogera naye ekirungi ayina campaign gye yatandise wagirabye buli kye twayogedde agenda kikoonako nagipa ku simu yange eya hashtag eya hashtag gundi stop domestic violence ne gundi video gye twalabye eggulo mu story ye yabadde ayogera ku bannange yabadde ayogera ku kankajje wano ka video yogedde nasembye kulya nagamba nze mukama namubuuza nti sente ze nafuna ze zimaze era zakyogera olowooza lwaki ayogera ebigambo ng'ebyo yafuna sente omanyifa abakyala omanyi lwaki abakyala badduse nnyo ne bagenda ku bwakadaama they want to be financially independent ate nga omusajja bw'afuna sente anoonya mukyala omukazi bw'afuna sente agala kwawukana namusajja why anti kati ffe tumatira mangu mwagala sente bye tusinga obbaagalako bwe tubyetuusaako obeera olyanga n'omusajja tomwetaaga because naturally fe abakyala mwabami libido yammwe eri waggulu nti gwe ne bw'obeera walinake walidde ekiro bw'olaba ekirungi osobola osikirizibwa n'ogawadde ninamu 10 waakiri nkimuwa kati ate nze obwongo bwange buba kaviiri enjala omwana wange alidde nti n'okwagala okubeera n'omuntu kisobola okuntwalira omwezi nga si kyekintu kye ndowoozaako kati ffe sente zitukkusa mangu ate lwaki tubeere waka nga tetubawaako nammwe mugamba omusajja takyanfaako mukyala takyandya anti kisinziira omukyala omaze ebbanga ki olwedde ombayundingidde awo myezi 3 sikuwa okitegeera kawoozi kubiri ate ebiseera ebisinga kibaawo nga n'ebyetaaga oluusi bitono kati mba nebuuza kati wano nkolawo ki lwakuba bintu bye tubyogerako nti abakyala balina bbawo abasajja banyiiga soke tuwulize wano katono bigambo bya Mirembe natuukako nga neekyayi agagala ekintu eki just best not even money not even what or what only best ate munaye beekaza iyo kamusanga yomaka social media yinza okwekaliza ku social media yonna nerabira ddala nga mutuufu bad person ekyo aba ayagala kyekyo atuuka n'okugamba nti nze nja kupostinga paka ensi yiwe n'alabanga gwe ow'empisa embi asobola n'okugamba ekintu nekituuka mu mawulire kangezeevo kati mu mulimu gutumu gwa social media n'agamba AI n'agamba kiri edited n'akumakingisa n'abantu bali innocent okukkiriza nti siki tekituufu okuba babeera ne hanga kati ebyo byonna byogera emboozi eno program yatandise olw'ebyayiseemu wano toyagala tugamba bugambi nti nsambya yankuba naye nga byonna abiyisa mu programu eno bijja kuyitaawo era campaign eyo n'abakyala abalala bagenda kuvaayo buli omu atuwa story kubanga abantu balabanga ebyokusaaga affe abasajja ani agenda tukyaza nsaawo MC Meya ajja bakyaza empozaawo MC Meya for ntegeka MC Meya ine ekibiina bakiyita Equity for Men kati MC Meya naffe tukolereyo MC Meya TV agikole agikole MC Meya TV nga tebigatta tujja kwekyaza aina Equity for Men yes Equity for Men TV tujeetaaga ajja gikola ajja bakyaza atuchaze kakati naye mujja kumufunirangayo akantu tandabikira kukolera mwoyo gwa ggwanga kati mwe muli ku mwoyo gwa ggwanga
affe tuli ku family member waffe Mirembe kwata gwa kantu oje kwata nawe bali mpola kuba tulina osooka okubalaalika nti n'enkya waliwo akajjiro recordinga ne bali wakatika n'akantu kakwa uploading bwatya ne tulina okusiza ku kantu akaga n'asulayo kaakati munnaaye nze olugambo manyinze lwensinga okwetaaga owulidde ekiriwo essaawa zino Mirembe n'Ensambya divorce mu TikTok abantu kye basinga okutegeera Mirembe n'Ensambya wetwogerera divorce yaabwe etuuse mu percentage kibo boolaba nyinza obutakugamba kuba simanyi sagala nefuula atamanye ebiri munda mu okusinza gwe nga bwolaba katugane obadde ogoberera katugane nti nga bw'obigattagattamu kyensobola okugamba tukyayo bakyayo abalamuzi bakyakebera bujulizi bwe bunaaba bubamatizza bajja tuwa kye twagala kyensobola okugamba nti ne leero babadde mu kooti buli kaseera mpulira babadde mu kooti ekooti etuula wayakisekwa makindi awo n'Ensambya abeerayo ne Mirembe etuula ssebwa mikasi gibulira nja kubuulira lwenaatu bali eri mu ya civil bwakwayi tebatera jenjiwa nnyo matwa baabeeyo waggulu kati olina okumpita se obaddewo Saabajulizi wa kooti sibaddeewo naye olunaddako nja kuyita kati waliwo omuntu ali eyo agamba oyo omukyalo oyo ayogera talina baganda be balenzi nze maama yanzaala omwana omu n'abalenzi babiri ate nze mukulu waabwe ate nze nabakuza naye tekiŋŋaana kulaba mazima mwe temulina kyemulaba nti mulaba nti Nsambya wana ali right wano Nsambya ayina ebirungi byali akoledde ku Mirembe yali amuwadde ku ssanyu ekyo tetukigaana yali amwagaddeko ekyo nakyo tetukigaana naye wakati awo yateekawo embeera y'okubuusabuusa eri mukyala we n'atuuka okugamba nti ono nga neeyisaaye temachingana ebikolwa bye tebimachingana kyenali tebitaalingana na kiri kyennalaba mu kusooka wonna emberebezi weetandikira okitegeera tutunulire wano X ayingi kati njatudde ku X mwesibye ku X wa Mirembe ekiboozi kino ekya X kitandika kitya mujjeeko oyo fala ekiboozi kya X kino kitandika kuba kitandika kitandisa okuvaayo emboozi tebigatta kakati ba opponenti baffe mbasaasidde nnyo nti olw'okubulwa obujulizi basazeewo beesibe ku ekyo waliwo omukyala eyagambye nti omukazi yakola obwenzi olwedde oyo omukazi kikulaga tatereera yalina omusajja amwagala amuteekamu ssente ate n'asalawo ataabuuke n'omulala kakati X oyo yaliyo yali boyfriend wa Mirembe naye n'atambulamu n'afuluma ng'ali Bulaaya eyo kati already nga yaleka mukyala wa amanyi kyakola nti atunga curtains kuba ze yatandikiramu agenda okuva wano nga yali boyfriend wa Mirembe n'aleka ng'amanyi nti mukyala wange akola omulimu bwe guti era bwe yatuuka eyo n'akola kasente n'atandika omuteekamu ki sente mpola mpola kati wano Mirembe watandikira okuvaayo nga bwe babagamba nti abeere wa leader Mami Jade Mami Happy Home Lydia gyasanga Nsambya kati nga omanya abasajja sigenda kulowooleza Nsambya kiki kye yalowooza saagala ate neefuule nti oba ntegeera nnyo kw'ensonga ezo ayinza okuba bwe yamulaba yeegomba omuwala n'amukuba ayinza okuba bwe yamulaba n'alaba ng'omukyala ali business oriented n'alaba waabwe ekitambula nga womanyi ne bakwatagana kati bwe bakwatagana ne baba nga bali business partners mu ntandikwa nga bali business partners naye ng'era wenkugaye nti oli yali na intentions ze eri towards Irene n'atandika ng'omupostinganga naye nga mu background yateekamu obuyimba bwa laavu Nsambya nataka kupostinga Irene era yateeka ngo boyfriend gyali era nga Ivan akimanyi nti ono alina omuntu we ali Bulaaya
yagenda okujja wa Mirembe ng'akimanyi nti Mirembe alina boyfriend bwajja n'amumanya ne bakwatagana ndowooza Mirembe n'amunyumiza n'amubulya nti nze nina omuntu wange ndowooza bwe yakola move n'amugamba nze nina omuntu wange gyali era n'abeera ng'akola ki ng'akimanyi naye omuntu ataliiwo nga bwe bagamba nti ataliiwo takola ki tagwirwa muti ono teyajjako kigere ono waawano teyajjako kigere nga bwe nengamba nti bana ina omuntu n'olemezaamu gwe n'osirikano nga omulaba bw'asekaaseka nga tajjaako kigere ye n'alemezaamu alabye ekyayagala alabye ekimuli ekirungi mu maggwa ate ali wiringi okikola ki okijjayo ne batambulira awo n'abeera nga mbuuza lwaki opositinga bw'otyo naawe omanyi Mirembe bw'ayogera yeegayaaza okimanyi nti omwana ne waaba ali serious osobola obutalooza nti ali serious Mirembe enjogera gy'ayogeramu bw'aba ayogera kati gwe divorce bannange kati lwaki ekyo okikoze naye ng'ate aba ali serious kati ne babeerawo mpolampola awo naye ng'oli abeera mugani byendaba biki ebyo byendaba alaba ono byapositinga ono Nsambya ateekamu obuyimba bwa laavu kati ono yeegaana ndi kulu ya Kaliba munnaaye ono yeegaana oli ayongera kola ki kitoke kifansalira ono yeegaana ono ayongera kupostinga kabinage wange amugamba anze yo guys simwagala simanyi kyanjagaza ate yatekinga advantage of the situation nagambye nga bwe wamulaba nti bwe yalaba ng'oli ayitawo how are you baby kyokka eno tukuba kikopo baawukane mukubanga kikopo baawukane nga tebanneetuusaako bulabe bannanga obufumbo bugaana kigize kiri waggulu awo kitokota okitegeera kakati nenyonyolako ne gwe banyonyola nga tali wiringi kuwuliriza taliiwo atajja akugambe nti mpe essimu yo ate akugambe kale tudde eka tulabe batakubiri ate akugambe nti naye leero okomyewo leeti katulabe gye wabadde okitegeera n'atuuka amaanyi ne gamuggwamu oli ow'ebulaaya nakkakana n'asala omuliro ekitegeeza nti ow'ebulaaya ekya ono Nsambya yafuba nnyo okulabika nti oli ow'ebulaaya ategeera nti waliwo ekigenda mu maaso wano ng'ayagala oli anti fe bitunyiza byebyo yateekawo nnyo embeera abasajja ate ono buli lwe yamugambanga nti oli ayomba oza mutima n'agamba ndi ku mulamwa buli lwe yamugambanga bane boyfriend wange is complaining stop posting me ng'oli agamba okay ajja kumala akite okitegeera kati in the long run boyfriend Yoweri amaanyi gamuggwamu nga womanyi tali ku ground onannyonnyodde yeetonze baganya omuwuliriza noono bye yeetonda oli buli lwamusemberera ng'amusanze eno ayongera kukola ki buli lwamusanga oba tugeze ono alina kyajjaawo n'asemberawo ka vidiyo nga bali bonna oluusi zimu vidiyo yabanga tamanyi nti bazikutte nozikwate so bwe bati oli guy n'amugamba you know what kirabika you found someone else in my absence Nsambya bwatyo bwasuuzo Mirembe omusajja exactly kati mu process nga weebali oli bamwegayiridde aganya okuwuliriza ono ali wano noono ate oli ne bwe yasuula ono teyapowa nga wonogamba nti kasita mbyonoonye nange kanzire ebbali yabyonoona nga kyayonoona akyagala ekitegeeza Mirembe okwagala Nsambya Nsambya yamukaka teyamukaka nkyakujjira wakati ndaba biringa ebigamba nti nwanyisiza oli nti mbitwale lwampaka oli yaluka omuzannyo gwe mpolampola era ng'omugezi kumusuuza asuuze ye yeetwalire okitegedde kati ono asuula n'omuwala atuuka agaba nenyinyonyodde naye baganya okumpuliriza n'abivaako kati ate ng'ono olwedde waali mu picture ono yasaba dde obufumbo tannasaba bufumbo anti era abasaba naye adeddeza mu Luganda bakuyita kudeddeza eventually omuwala nakkiriza mutendewalirwa n'agamba kati oli aganya ate ono alemerako kangende noono era ono baamalaga mutwala olwokuba oli aganye naawe toyogera bwotyo leero saagala tuvoole nedda sikuvoola anti batwala mutwala olwokuba oli aganye anti yagaana kati ate ng'ono waali ate ng'ono waali ate basobola okukwatagana mu bizinensi kwegamanga ate omutitimbe gw'omusajja kati kitegeeza Nsambya agenda okujja ng'azanyira mutitimbe gwa musajja oli ali ebweru waliwo akasente awo ye yali alabyewo gaapu y'okulaakulana kati olwo Nsambya nga Semaduuka wasangibwawa waayi Semaduuka teyaliiwo owa Nsambya
tewaliwo Ssemaduuka. Kati Nsambya yasozo yaliwo Nsambya nga mu bansambya banne bonna naye tewaliwo nti ye nga ye ntalina Ssemaduuka kuba abaana bangi Kasasiro stage we bali awo nga waliwo abalina showroom ennene nga be bannannyini maali ne wabaawo n'abalala nga akeera najja n'abeerawo smart nga ajja kujja customer tusanyisa okulaba bosi wange n'akulambuza yes Nsambya waliwo Kibuloka n'omala okugula ne bakuwa enjawulo yo bwe batyo. Nsambya teyalina dduuka aliwo Kibuloka yali talina uyasangira Mirembe nenga Mirembe alina amaduuka yalina Ennamulanda Ennamulanda kati bine eno branch ey'okujja mu kibuga Nsambya bagikola Nsambya wali yaliwo ey'okujja mu kibuga olabye Nsambya bwagase ku Mirembe amugaseeko ki anti amusanga Nnamulanda muyingiza ekibuga omukwano yamusanga Nnamulanda ng'alina branch n'amukolera endala nakwata cash we n'amukolera endala n'amukolera n'Ensambya nga taneekolera ye n'akolera Mirembe endala kati branch ya Mirembe ey'okubiri yasooka edduuka ly'Ensambya gwe eryo edduuka bakajja baliteekewo bombi nga n'eryoku modern shoplex weeriri kale ate Mirembe branch ey'okusatu agikola ati okujja Ensambya anti yayitawo n'alaba ekifo n'alaba nga kisobola obbakolera nga bataddemu ebintu beddings ne furniture bino engeri gye biconnecting engeri byonna nti biba bya mu nju nga kijja ku looking beautiful so she went ahead and inquired nafuna information ate mu kuinquiringa kyali kirina okuleeta n'abazadde bakakasa Abakatuliki bali nti bannaye tuli ba mu nju. Abakatuliki omanyi tebaagala nnyo okusembeza abantu be batategeera baagala omuntu ategeera ennono zaabwe ez'Obukatuliki ate omwana omulaba omudali tegumuva mu bulago abazadde bamulangidde nti nekeresi zonna naye ate transaction zigenda okuba ng'ezinaatuukawo ng'ate alina okugenda e China kati awo omwami waayingirirawo era mu audio obujulizi ne owulira agamba nti lwaki obujulizi ne buvaayo bw'ompa ssente sokujjeko essay kuba obugere butansobola okunnyogoga lwaki bw'ompa ssente nga toziwadde nze naye nga nziwa Bakatuliki nga bw'oba okoze eki nga bw'oba ozimpadde nga bw'ozimpa bwenziwa Abakatuliki mami bwaziwa omukulu bwazituusa olina akatambi ako sokolekenkebere akatambi anti kati gwe obutambi gwaba nabo yamugamba nga bw'ozimpa ssente bwenzituusa meaning nti Mirembe yasasula lwaki nze ebintu byenkola byonna mbikola for future use for us too naye gwe lwaki buli kimu kyokola ogamba okikolera nze owulira omukwano starting from okuva kwene ennyumba gye tulimu kati bwe nali njifuna nali ngamba yaffe babiri byonna naye gabadde ago maduuka biki ozo badde nga ne cash byonna badde nga mbikola nga ngamba byaffe babiri naye twadde tukole ezo zifule zisembayo nagambye tukoleko fulemu ng'erina edduuka ddamba nga lyonna liryo nze n'akasente akatono kenfunye investment ezenkola nzikola nga za future for us too nga sekubidde side kuba ne bino MBC TV bye ndi mu kuzimba si byange bibyo lwaki nze buli kyenkola nkikola nga nkubalirako nga ngamba kyaffe babiri gwe lwaki buli kyokola ogamba okikola because of me n'essente zonna z'okwata ne tuwale ne tusasula landlord for us to be okay in future terms omala n'ongamba oziwadde nze it's me lwaki gwe buli kyokola okipushinga ogamba anyway lwaki gwe buli kimu okikola ku lwange not for us too and our future for the better family like me that's what I'm asking kigeza ebisinga yabikoze lwaki wengera ku macha nendeta proposal nengamba if you have cash eno flow tugitwale tusobola ogikozesa kino nekino lwaki wamala okuwaayo sente zo nga toziwadde nanze kuba sente tuzikwata tuziwa Bakatuliki nga tusasudde mu space y'ekizimbe era nga tupulaninze of how we are going to use it
in the end lwaki gwondaga nti okikoledde nze not for us too. Sente tuzikozesa tweyambe mu biseera byaffe eby'omu maaso era nga bw'ozimpa bwe zikwata ne nziwa Abakatuliki. Sirina nti nzitwala, sirina nti nzikozesa ki, sirina nti tukomaawo nga bw'okola ki bw'ozimpa kati awo we wasinga okunnuma. Divorce ffe we twabanga tukula ewaka bwe twalinga ewaka nga taata abeera agamba maama mwe munkeeza Hajati mwe munkeeza nze nandibadde neebaka kati labe enkuba etonnya kyokka ngenda ate munaalya ki. Ebbanga lyonna taata yabeeranga atulaga nti singa siffe na maama singa yetakeera. Omanyi kyekitegeeza kati kitegeeza mirembe mukwano nti ye asobola okusalawo n'agamba leero sijja kukola oba siryandekeyo naye aliko nnyammwe aliko mmwe. N'azimba enju n'agamba kanzimbira ajati ennyumba abasajja bonna abasinga gawa kanzimbira mukyala wange amaka okitegeera kanzimbira abaana bange ew'okubeera abikola guba mukwano. Kati kikulaga nti ebintu bingi nnyo omuwala byatandikoze nga ye singa abadde ye ng'alaba kyayina kikola ki kimala. Naye omwami buli lwaleeta proposal amuwa benefit of doubt. Nti kati kusalawo tukole tutya ogambye kale kanguwe naye divorce kansuubire sente zange tezikole ki teziife okitegeera wabeerawo eyo enjogera eyo ogambye mami kati omanyi kakati wano walaba twongerako kumali kakati ne batubomolera wano ki bwe tugaziwa olaba tusobola okukola interview nga neeri bakola okuga divorce kale kululwo mba nkikola ku lwaki kulwa mukwano love nti ebintu bingi Irene bye yakola mu mukwano essaawa zino bimufuukidde akaberege bajjeeko essaawa zino bimufuukidde ki akayinja mu ngatto. Gwe omanyi kyekitegeeza waliwo ekintu ekibadde kitambula emabegakaawo ne babagamba abasajja muyigo genda kuvidiza abaana muyigo okutwala abaana ku masomero muyigo genda mu banka mutwale fees lwaki omusajja omukyala akulalaga abaana nti ye yabonaabona nze nina bosi wange yatuwa ku mmotoka ze tuvuga ku airport eyo naye mukyala we bambi yafa may her rest in peace. Naye kimanyi nti olumu yamuwako emitwalo 2 ng'agenda kukyalira mwana agiwa omwana nga gya pocket money omukyala yatuukayo nawe omwana emitwalo ejja n'amugamba nno mbadde sirina sente tatawo talina kyampadde naye kankuweyo G5 naye nga yatola omwana akula akimanyi nti taata yatukoowa okutumiriza ennyo nti kati mirembe okwesiga omuntu we nga transactions ezisinga eza sente azimulekera naye ate gwe batumya ndaba ate yafunamu ennyo ate wano mujino mbrandaba gwe batumye ate alinga agamba mutima oba ndowooza afuna n'agamba nange nswale mukko omukazi oba kasente antaddemu kangi kati nze kambabuulire n'ekirala nze nkirowooza nganze in a perspective of a woman bw'abanga omwami abadde awa abakyala ssente by the way it is not avoidable omusajja regardless oba gw'omuwa oba yakuwa ajja kwendayo ajja kuganzaayo leka nkireme kiyita bwenzi but ajja kuganzaayo siteeka nti yadde obadde ompa omusimbi gwo sirina kufunayo kendi yayoko kwana ajja kalya naye kakukuse oba nkuwa oba sikuwakola ki kakukuse kakati omukyala bw'abanga abadde agwa ku bu audio waliwo ka audio jako voice kanteereko nkakuweereze ku simu soko ka playing saagala nti kayite muzindalo kalimu ebigambo playing manda emmere y'omwoyo kakati omukyala ate kati bannaye kati kano ka audio nakyali wange mutoni kati ebyasinga okwagala divorce sokoleete sembeza
bino ndi mu kuzina bankukyusa ate nga tekolekana webiri bisigadde bikole nze nkole bino naye odda ku topu nange mbikolewo ebityo kati nkuwa obona obulala so oyina mukalala wakakundi okyayagala olugambo gwe yamugamba ndi eno am dancing kati omukyala abiwulira kamba ogenda n'obiina dancing jukira obeeramu kali nti esente yiyo omwami aspendinga sente yo obwongo bugamba sente yange agiwa abakyala ekyo nakyo kisobola okusparkinga hatred yes nga kyekyaleetera omukyala okusiikuuka emmeeme oli ku sente yange owa n'abakazi abalala oli ku sente yange olya oli ate n'owa n'abakazi abalala ezange nkoze otya muganda wange okitegeera nti ekyo nakyo kisobola okusparkinga omuntu obukyayi kakati mirembe amasking gwe mirembe bino ebya reverse psychology nedda jasingamba reverse bituwulira nti bannange yamusiba ku kitanda bikoze bitya ebyo byonna bituufu ddala oba jasera mukyalukirako olugendo lwa divorce tugenda kukola bwe tuti divorce ng'ensi yonna endaba nze Mirembe Rahuma sigenda kwogera ku bigambo bya Livansi kugula buutu na bugemu bwa erotica obwo wadde bigambo yinako information sigenda kubyogerako era sibimanyi omanyi lwaki ekyo ekintu kyekikyasinza okuluma Mirembe okugwa mu matu g'abantu ne bwe kyandibadde nga kituufu yali tayagala kifulume. That is the last thing she wanted. Waliwo olukiiko olwali somewhere nga babatudde babatabaganya naye omuntu eyali abatuuziza yali muntu mukulu n'alemerako n'agamba nnina okumanya bwe waba tewali ng'ezo nsonga zokka zompa then toyina kuvaayo kirabika gye byava eyo ne bijja mu bino simanyi ngeri gye kyafulumamu naye saagala byogerako sandyagadde kubikkaatiriza kati kankubulire divorce lwaki saagala kwogera ku bintu ebyo nga mbikkaatiriza n'akamwa kange obujulizi bw'okwegatta regardless mabega maaso buweebwa abantu babiri abeegatta oba basatu oba bano oba bataano for as long as bonna baali mu kikolwa ekyo ku ssaawa eyo sirisaamu okitegedde nti bw'abanga gwe baakikola si yakyatudde n'akamwa ke ng'eyakikola si yakyatudde n'akamwa ke nga tewaliwo kamera eyakikwata oba nga abasawo si be bavuddeyo ne bakikakasa ne bakigamba pabuliiki waliwo kikakasa naye ne kisigala nga kya tumusanzeemu enkwaso then nze Mirembe siina right ekiggumiza mu mawulire ekyo bwe kibanga gye kiri kyama kyabwe kibayambe mu kkooti. However, I have talked to about 8 women abafacinga ekikolwa kya sodomization mu bufumbo. Some of them bakikolanga balowooza nti bwe banakikolera abaami baabwe bajja kubasigaza nga basiyaga. Unfortunately, sodomy is in marriage. Mu Luganda kwe kusiyaga. Gye biri mu bufumbo. Nga abakyala abo abasajja bwe babasiyaga. Lwaki bafunye ddala abasajja? Okitegeera? Noddiyo. Kati yakikolanga lwaki basirika? Anti kiswaza. Kati olaba bwe kyayita gye kyayita ne kigwa mawulire buli lwogenda mu comment section nga bagamba omwana ky'omusiyage naye ye tavangayo mu kamwa nkiraba nnyo mu comment ye nga ye Mirembe tavangayo n'akyogera nti kituufu bw'abanga ayina be yali akigambye then bebo be yakigamba naye ye nga ye tavangayo I for one takingambangako nti bansiyaga. Okitegedde? So saagala kikkaatiriza n'ensi mbadde nsaba ekijjewo tekiyinza vaa kuba tukina matu gaffe. Okitegedde nti
ajja tusonyiwa naye Mirembe bw'alivayo n'akyogera n'akikaatiriza mu kitwale but for now mukireke ekyokumusiyaga mukyesonyiwe mulinda ndaba yakoze show bw'anaabanga ayagala okyogera nga kituufu ajja kyogera kigeza Mirembe bingi byabadde asirikidde mu bbanga lino lyonna atuteerako episode ku episode olaba godmother we ne godfather bakugamba nti yajjanga ewaka saawa 9 zakiro mu ntebe misana jukira abeera bize branches zibeera bize bwatukira ofuna akadde nadde ewaka nakwata ku saawa 9 n'agenda mu ntebe neyebaka ng'ate tali mu tulo tali ku ssimu n'abeerawo omukyala business woman ng'alinga bwolaba akabokisi ako bwe kali awo naye nga tayogera ne zituukanga 11 12 n'agenda yakikolera ebbanga lya myezi nga 8 naye nga godfather yeebuuza omukazi ono abeera bise ku branches zalina n'abakozi baalina ki ekimulese neyebaka wano oba ali lubuto oba aba akooye kumbe yalinga akyokinga ayina ebimutuga naye kati nga obwongo bwe bumugamba obambagambe obambireke tiyabagamba teyayogera bino byamaze kutuukawo ne barelatinga ne bagamba wamma omwana ono yajjanga n'abeera wano neyebaka n'asirika ng'ayina ekimunyiga ku mutima okitegeera mu butoogera mu bizibu byayina n'ajja n'asirika paka n'afa n'ekintu era nvumirira nnyo nesekuvumirira yenna abakazi bonna bendabye ku intaneti abavaayo ne bagamba mbu abakazi babakuba banaye abakyala temuli ngoma you're not punching bags and speak up ekintu ekyokubakuba tekiriiyo you don't beat a woman you see each other's nakedness abasajja tetuli punching bag you know like seriously divorce you cannot tosakuba mukazi wo really babadde bamuutula olaba maid akatambika maid wakawulidde nawuliddeko akatambika maid oyo ng'agamba yite yamanyi nti bagenda muteeka ku kitimba webali nnyo naye omwana bamugatu gwe kwegamba kibi nnyo anyway back to the boyfriend gundi ebintu ya boyfriend yes kati awo we batandikira olugendo lwabwe ng'oli amaze okitaba munyonyola aganye okitegeera n'akita naye teyakita bamunywa nti nze siri girlfriend woono ono naye tamanyi bakyaneesibako naye nga womanyi nti eventually omuntu ng'akuli awo otandika n'okulaba okimanyi nti osobola n'omuntu n'omulaba n'otamufaako ne mubeera wano ku kizimbe n'omalawo n'omwaka nga waliwo omuwala akola mu boutique somewhere nga tomuwa budde nga mutoni no kimutoni kiraba bulabi sina kyenkyagala luba lumu bulijjo kirina ebigulu olwo ne luziba kina n'ebiiso kati lumu ogenda onyumyako nakyo n'olyanga ebigambo ebikivaamu kiri business oriented kati notandika ofuna spark kati mukubeera ennyo noono atandika okulaba nga okay amuwa time kati kitegeeza nsambi ali mukwano gwa Lydia towulira nga bagamba nti nno ye yagatta relationship ye yabagatta Lydia yapangira Mirembe nsambi simanyi yapanga naye nga kyoba omanya they were 3 friends nti nsambi Lydia Mirembe yasanga nsambi ne Lydia nga bamukwano yasanga Lydia ne Mirembe bamukwano odde bali omukwano okugenda ofuuka mukwano gwa Lydia kati gwatayagala era gwalumiriza nti tamumwagaliza era biki byonna byowulira akagambo yakamusuulayo atya etabibula oyo mwana mugezi musajja mugezi ate by the way I upload gyavudde yonna gye yava okutandika okukola nawe watuuse the wisdom he has is highly commendable nti
we cannot take okuleta nti waliwo omwana Jobless mwagala nnyo naye alina akagambo ke yaleeta wali otema mbizzi nze mba ndabanga musajja mugezi okuva kweyo level n'otuukawo waatuuse okutema embizzi si kigambo kya kusekerera muntu nenga asambi alitema mbizzi whatever ne bwaba yali asima toyi okutuukawo waatuuse kati you just have to applaud. Anti wali abagamba nti mu bbanga lya myaka ng'ebiri esatu mu myaka ng'ebiri obugagga abadde omutemi w'embizzi speed nga ya waggulu amagezi n'omukisa oba oli awo nga yalina amagezi ng'abulako omuntu oyo gwe basobola okwegatta yalina amagezi bugezi naye nga akasente tewali yes n'afuna omugagga divorce ebintu naawe obizimbulukusa bulala si bwe kiri mutono yafuna omugagga nze nina amagezi gange ngenze wa Crown Japan musajja wange ate Mirembe teyali ku level ya Crown Japan by then though akantu kaaliwo naye teyali mugagga naye yalina nga yali tali bubi yali yeetandiseeko yali asinga omusajja sente that is it si bwe kiri yali amusingako akasente by then si kumusingako kasente oli watuukire ku kiseera n'agamba nga nepangisa omuzimbe ogwa fulo 2 ku sente zange si kasente busente muleme kuzanyisa ekigambo sente sente temuzizanyisa naye abaami nze mbabuulira olaba nga bwe mwagala baside kiiki abali faithful twagala nnyo abasajja nga wemba nkusinga sente ompe ku kitiibwa nga bwe mwagala baside chick abali faithful fact that she's your side chick she's not your wife you want her faithful okitegeera nze nkirabanga okubeera selfish naye bwe mukyagala n'abakyala bw'aba akusinga sente she demands for loyalty akasente yadde akakusinga nja kakuwa naye mpe kitiibwa biloyo okitegeera omanyi lwaki musoke mungezese mother nature serves you masculine obeere nga gw'oli superior ate bwe nzija n'enkuyitako kitegeeza kintu kibiri vice versa do the needful njagala omukazi ayinamu ku sente asooka ngezese ndabe obugumiikiriza bwange jasigwa abangu oli ng'oyinamu ku sente naye tekitegeeza nti ngezesaamuko ndabe gwe tekitegeeza nti mba ngenda kukusotterera I can still respect you but wabeerawo boundaries mu byokola ne wawandika ludda oluyi nze ndaba ndi mugonvu gwe ngezesa mukwana ali ng'oyinamu ku busimbi bw'okuyitaba ne wawandika ludda oluyi tosobola kitegeere nti tosobola era kyova olaba bwe yalugalula n'alugalula yakuba boss okuba otya boss musajja okuba otya boss wakuba bossi wo kati nze ngudde ku sente eyo waliwo audio yasooka okufuluma egamba ne bw'onooba oyagala mamotoka buli kyotya nkimanyi olowooza ngenda kukutwalako ebintu naye ngenda kukulekera buli kimu ebintu yali ategeeza ebyo bye batunda wali ensambya ne Mirembe alinamu fanica we naddala ebitanda ebyo bya Mirembe mulimu ebya Mirembe ebingi bya Mirembe kakati nga amugamba nti gwe wadde olowooza nti nja kubitwala oba otya nti nno buli kimu kale nja kikulekera naye ndeka nvaako all I want is peace gwe omuntu tokawuliddeawo nti yatuuka ekiseera nga takyayagala sente takyayagala kinga ayagala Mirembe omusajja buli olukyalinga gwe banyookeza omutaama oba waliwo amunyookeza omutaama then kati awangudde anyookeza omutaama omanyi kati kankubulireko kano olaba ffe abakyala nze divorce osobola obeera ne mukyalawo nojja n'onkwana naye nga nze life gye ndaba emmotoka ndaba ebirungi simanyi nti behind yowa success waliyo omuki omukyala nze nenga muteeka okwawukana nkusigaze kumbe ngenda okumanyi kukongola ebyoya by'enseenene nga simanyi kati bwe wabanga waliyo akuma omutaama byanswa kubanga luli bwe baba badde bakuwa kakadde buli wiiki ozze kwaga kati waliwo ali kwene enkola ya busiru bwanjoka zatta nnyinizo
kati ng'amanyi nti oli bwe bawukana n'oli alowooza nti agenda omwami bw'asigala wa agenda sigaza musimbi. Naye nga kyenkakasa oyo omuvubuka si musiru. Ateeka okuba nga naye ebbanga eri alina kyakuŋŋaanyiza. However okuvuyo okuli awo akkirize omukwano gwaggwawo. Gwe waliyo nga guggwawo. Okitegeera? Waliyo gwe. Munaye omukazi bw'omukuba, omukazi bw'otandika okugabira abakazi abalala ssente ze, olaba ogabako nga si zange n'enyiga. Anti waliwo mbadde mpulira nti omusajja abadde addira omutitimbe gw'omukyala gwamuwa n'agugabirako ate X. Anti kyenkugamba kakati kankugambe. Olaba MC Meya alumiriza nti lwaki Mirembe atabuka. Olw'okubona ayogera ne X we. Ng'ate naye ya unblockinga oli kati obwedda gwe twogerako. Omugagga. Okitegedde? Nti yamublockinga ku lwakuba. Waliwo sikubuuzizza. Mirembe yaddiza omugagga ssente ze. Ateeka okuba yamuddiza. Oba omugagga yabivaako buvi. Yamuddiza. Ali bweru. Ekitokomawo. Okitegeera nti yablockinga oli. Yablockinga oli. Asanyusa ono amulage nti biri byaggwa. After all leero ono aba akimanyi ye yabyonoona ye yamusuubiza omunyama. Okitegeera. Kati agenda okulaba oli aba ayagala okwogera naye tewakyaliwo na eneneno byayonooneka nga kyaliwo n'otanemunyumya. Wano mwekambabulire wano waliwo abantu abali rigid. Nze mune divorce ex wange waba tantaddeeko mbeera mbi. Newonkubira nga ninamu ekyabiri nkikuwa. Nze sikukyawe nempulira okugyako ng'olina kyewankola. Baekisi bange baavu. Sirankuba X ng'abange. Nti nsobola n'okusanga mu bbaala wejjaazi n'enkuyiwamu awo ekicupa kya wayini. Si mu bubi. Katola mba ne X ng'ono. Si mu bubi. Naye osanga omukazi ng'akugamba. Osanga omukazi ng'akugamba. Tonyumiza X. X atanzitira muntu. X ensonga z'omutima zaagaana ne tukita. Si mu bubi okujjako ng'ontaddeko embeera. Temusobola kuddamu ne mulima ku bijja. Munnange nedda. Not me. Ne mukakata. Tekisoboka. Nze mbeera n'omuntu. Kati kitegeeza nti nsambya abadde wa ddembe okunyumya mukono X. Singa teyateekawo mbeera. Bandisigadde nga tewali alina ku munne buzibu. Naye awulira mulinga kataafu waliwa okanyima to okagaba okitegeera. Ebyo bye bawoza mu Nairobi. Omanyi lwaki yagenda Nairobi? Ekintu kya ssente waliwo ensonga ya ssente yamukanga n'emukuba ewala. Waliwo ssente ezaafuluma. Ewono. Waliwo ssente ezaafuluma bambi. N'agattako ne bino byonna n'abeera stressed. Nagenda Nairobi awumulemu. Bagamba yagendayo negundi nti waliwo nankani omusajja gwe yagenda naye Nairobi. Era ne babajja. Taliwo. Bagenda ewe bajja. Taliwo. Mirembe talina gwe musajja gwe yagenda naye Nairobi. For now talina na musajja mulala. She's not in a relationship. Mugamba mugenda mufunira ba minister. Ebyo bibozi bya TikTok. Kati essaawa zino kati ebigambo byogerwa mu bantu bagamba nti Mirembe ekimuwaga yandiba mbu yafunye omusajja omulala. Taliyo. Babijjabwa. Assumptions omanyi kankubulire divorce. Situation yemu esobola okubeeramu answers nga 5 naye nga muzonna olaba we twabeeranga mu ssomero nga bakuwa obujeeke pepa z'obujeeke. Yes. Okimanyi bakuwanga ansa nyanga zonna ntuufu naye ng'era mulimu emu entuufu ddala. Kakati ne kino bwe kiri nti situation eno bw'ogiraba eri asobola okikola nga bamusigudde. Eri asobola okikola nga ayagala kubba musajja bya bugagga oba mukyala we bya bugagga. Eri asobola okikola nga ayagala kulumya. Kwegamba embeera esobola okuvaamu. It can be dissected in many ways. Naye nga ku byonna bisoboka era byali bibaddewo somewhere naye nga kuliko kimu ekituufu. Kati ekituufu ekirimu eno embeera tewali kusigulwa, tewali kwagala kubba muntu nti bye bagamba akakazi kagala kubba musajja kamuleke nga mwavu. Mirembe is not willing kuleka nsambya nga mwavu. Bine bagamba nti omukazi yagala okubba. Omukazi yatagala kuleka musajja. Tayagala ekyo si kyekigendererwa. Kyova olaba ye yali ataddewo neutral ground.
tubeerewo tukole naye omwami abeera amuprovokinga buli kaseera ayina obusungu kale ye ayina obusungu wadde wano mu kamera abalaga kirala naye ayina obusungu muntu wakasunguyira acha mukamangu sisobola kumanya obusungu bwe mukwano omanyi okimanyi nti waliyo omusajja ng'akwagala nga mu kukwagala ennyo anyiga yagala kutagula ate butaguzi kategeza nsambya abadde ayagala omukyala anti kati nange sisobola kitegeera that is the love waliwo asobola okubanga ogwo mukwano waliwo asobola okubanga aliko eddogo waliwo asobola okubanga ayagala engeri yonna akuteekeko damage waakiri mwawukane ng'akudamage nze nga yakukyawa ate takuta kubanga akimanyi gw'oliko wali ettooke kati nga naye tamanyi kituufu kyakola kati nkimbadde ngamba wano wabeeyo omukazi alina mu ku ssente antuukirire nze anteeke mu ku ssente ndabuba nsobola okubeera mu mbeera eyo bawulidde I want to try ndabe you want to fail yakugezesa bugumikiriza bwange bwenkana ki I want to weigh ndabe bwe mba nkufunye I can wash your undi I can kneel down nenzikiriza nti lero banina bannaye wayinza nebo okimanyi nti eriyo abasajja nga yafuna omusajja eriyo abakyala I have a friend ayina ssente she's well off very well off she has a school naye bw'omusanga ne bba oyinza okugamba Salongo ye mugagga nekino okuba kati ati nyiga naawe wajja tayoza nnika biri by'ogambye anti kati naawe wajja njagala obeere ng'oyo gwe bagambye okitegedde tayoza nnika tafukamirira mukazi ebyo byonna biri just the opposite naye Salongo nze simanyi oba ayenda oba alina akasimu akatono asigala musajja nze kyemmanyi bw'abanga Salongo ayina abakazi abalala akeerayo bukeezi anti 12 zimusanga ku shedi ne flasika y'amatawali nga Nalongo yatuuse dda yabikozeeko dda kati onoomugamba ddi nti ayenda ng'atuukawo 12 ngate Nalongo ye bossman nti ye yamanya assignment please God nsaba mpooyo Salongo yamanya assignment oba amugamba bino byabagenze embalala okuleeta amatooke n'amugaba bannaye balina fuso zaabwe nga 3 alabika oba simanyi naye alabika alina akasimu akatono ate kasigala mu fuso era namwe abakazi toli contented kakasa nti omusajja wange yadde abeerawo mu budde tayinza kubanga talinayo kintu mukyala we yagamba ne bwe kibajja ekiri takirabangako so tekimulya kati ate bano abavubuka benza busiru bano naawe kati obo si busiru bulwadde kati boosi waakulaba ate asigalewo boosi ledi bamugattako omwana abadde ki lwaki wagatta gwe boosi ledi tebamugattako waliwo wano omukyala wano ayina ssente ze naye ye yagamba obwangu bw'alina mu kukyawa bwa 5G. She doesn't do cheating partners. It is public knowledge. Wakimanyira. Omutegedde. Oyo yagamba. Wakikakasiza ye taliiko bino mbusima babikubye mawulire biki naye wakikakasiza nti kituufu. Si byambu. Kati nze njagala mukimanye sente zireeta amaanyi. Kati ne waliwo abangambye divorce walidde sente za mirembe tukulaba wali otandikidde eri kati buno oli wa mirembe we nasooka okwogera ku nsambya awo nali siridde walya mubuuza ensambya yali ansanze amanyi sooka obuuza ensambya mmanyi kitegeeza go oliko nze nkola mawulire buli sayiri gyenfuna era nensambya bwe bampayo ekipya nga nkikola naye ssebe ekiri okwo anti kati ffe mu public twagala nnyo kyetwagala nawe nze neewuunya abakyala bali okwo ku social media bannange omukazi namwe navayo neyekubira omulanga nti bamutulugunya ne mutandika omuvuma ne mumukuba ne mukola n'obukundi mutandike n'okkuba abamulwanirako mutuuke n'okusokolayo ebyafaayo by'omuntu olw'okuba alwanirako gwe mutayagala
wawulidde kye basukola Gloria batandise n'okujjayo ebyafaayo mbuba walunda mbwa so what mukyala we talabika bulungi tebaliiwo mbu munywa walagi so what okitegeera nti bo baagala kye baagala naawe okyagale ensi tekolera ku balance there is nothing like balance in mother nature kyova olaba Katonda bwe yali asalawo n'agamba nti omukyala anaaleranga olubuto bw'ozaala omwana omuzaala na buli kimu nga kike omutima ebiwowoolo obutaago engalo osobola kati nzo ndaba nina engalo ennene ndi mukyala munene ndi musava naye abaana bange ate obugalo obutono tomanyi kyoyina mu lubuto okitegeera nti mukama akuteresa kyakuteresezza n'akifulumya nga ye bw'asiimye okifulumye si gwe bw'osiimye kati woba osobola okuzaala abaana ne bagamba wabula oyo omwana omukulu teyakufaananako wadde afaanana sengaawe si na taata we sengaawe lwaki olowooza nti buli kyoyagala kibeere ku social media bwe kinaabeera ye abange nze mbuuza ku bujulizi bonna bwe tuleese lwaki mukyavuma omukazi singa yasirika ate mwandi mukoze eki tebandi musiise nze nawulyako nti yali agana nakwetta oyo omwana takyalya tanywa temumulabira awo nze neewunya n'obuvumu gyabujja obutembe ya bedikava n'atukolera vidiyo neyebika mubikunta n'asamba ebigere alumwa she's in pain bamukuba naye nze ate mwebaza the biggest fear she has had is media. Now that she has faced media alozezza nako kati ate she is stronger than ever nti kye bamutiisatiisanga nakyo yamugamba ntasobola mawulire kati kiri mu mutuukako ate kye mmanyi mwezi n'ennaku zino amaze okidigestinga nti media teriiko nanyiniyo okitegeera naye ebintu ebyo tebyalina byakujja mu media omukulu yakanga mbwamutiisa amulage nti asobola n'obbiwaayo ono najja n'agamba kati ekiba kibe yensonga lwaki tuli wano olwaleero bana ensonga zino muziwulidde buli omu asigale muleniye tebatagala mwewadde leeni zammwe buli omu asigale muki muleniye saagala otagala otodda ku Entebbe Road ovugire ku mukono gw'abava ku siteera kitegeera so munnange tusime mwasigale kuki muleniye mirembe nga tumaliriza any last remarks kuba because bino ebintu byonna tunatuukira okufuna divorce oba ne court ruling ya court we nabeera waliwo ebikyajja bingi nnyo ate n'omukyala kasita atandise okubanga podcast agituulamu kati ali nebaza mukama nakisaba nengamba how I wish Mirembe could come out and say something naye nasanyuse because kati she's going to heal even more okitegeera ate n'ababiyitamu eyo abatali mawulire bangi naye wano baatuteekamu kiri nti omukyala oswala nze by the way kankubuulire nalabye Dr. Tiyamale yagenze n'agamba nti kati Nsambya kigenda mwanguyira ofuna omukyala omulala asetolinge naye Mirembe kigenda mukaluubirira mu Mirembe alinga luseke lw'amalwa Dr. Tiyamale ntwala omukisa guno okutegeeza nti n'Ensambya waali awo naye luseke lw'amalwa because he's a young man ayina mu kutooke abakyala bagenda kubaba no temugamba nti Nsambya is not totally broke ebbanga lye bamaze nga bakola he has a savings genda maaso lw'omushana okitegeera let's not deny that ayinayo kaayina tali totally broke kaayina yes kaayina okitegeera kaayina naye abakazi abagenda okujja mu bulamu bwe nabo bagenda kuba banoonya that young good looking man yes ayinamu ettooke baagala okuteeka ebigere ku dashboard ya Benz eyo okitegeera omumwa guno gugenda kuneeterereza mukijje ku nze teri musajja alina ssente atafuna mukwano buli mukazi abeera ne true love ku musajja alina ssente okitegeera kati nga naye
bw'alina okwegendereza Mirembe naye era asobola ofuna omukazi omuki omutuufu ne Mirembe asobola ofuna omusajja n'amutereeramu ebyo muddeyo ne mwegumya nze nina akakundi k'abasajja kenda bakuno ku social media bali mu nsi ndala naffe tuli mu ndala munnange mulaba ebyo bye mwogera mbu simanya omusajja bamala okwebakako nga bayagala nakusesema bamala otwebakako ne batuhaginga ne batugamba tosituka oba osituka ogenda okunaaba nagabe biddawo lwaki ondekawo muli banjawulo ebyo bye munyumya byammwe byawano biboozi eri ku ground basajja bannammwe bakola birala Mirembe agenda funa omusajja amutereeremu ekyo nkibagamba tewali agenda munywamu luseke n'abaavu baba kusimbamu oluseke bwe baba baddu kusimbamu kubanga era yagambye musambya ava mu bufumbo naffe tumingireko tufune ku ssente tewali Mirembe tanoonya musajja wa mugongo anoonya omusajja atya Katonda omusajja agenda omuwa ekitiibwa bakole bagaggawale bakole family kati embaga eno gye babagatta kikyava kuki embaga yali yampapula nze nasooka obbagamba Mirembe okumugatta n'ensambya mulungi tours yalina trip ye London ye UK yes. Nabagamba the easiest way to access a visa is for you guys to be married tebeewasa nti bannaye tutuusiza okwewasa waaliwo ekigendererwa lwakuba nti era mu kiseera ekyo waaliwo okwagalana nga woomanyi nti Mirembe didn't see this coming she didn't see this coming teyamanya alina akasente ke weekali ayagala okukalyako trip tugende ate nebahoza era n'asimayiringa kati gosobola okutwala empapula nga bakusibye kadali oli otyo agaba visa n'agikuwa agamba omukazi mwamugaka omutwalo oyinza n'okuba omutwala muwamba okitegeera yo kati bamala okubagatta visa bagifuna ne bagenda e Bulaaya bagenda e Bungereza tewalaba nga bagamba hanemunu gye yali gwe yembaga kyogamba Mirembe talina family walabayo abazadde tewali tolaba era ekintu ekyo kyanyiiza nnyo bazadde be naye yalina okibanyonyola ne bakitegeera kati omuyaaye we yamukwatira awo n'amanya nti kati kumbe etteeka ly'obufumbo lijja mugaba era nze nalabye ebusime yange awoza mugenda kugabana ku buli kintu nendako kati bagabana bya mukazi bya musajja anti yagambye Mirembe mbu bagenda kugabana buli kintu nakateresako ka video ke mbu buli kyoyina ne bye tutamanyi bwe tunamanya webiri tuyina obigabanako ddayo osome ku tteeka ly'okugabana ebintu mukwano tugabana byani mbu ebyomukyala ne bannaye musimeya yanswazizza tunaddamu episode endako kwegamba ayinamu simanyi zoba era mutuwasenga mutumanyi ndowooza mutuwasenga mukimanyi ndowooza naffe tujagabana ku byammwe nze sirina buzibu naye mpa ekitiibwa at the end of that day ekitugatta sina bintu bino mukwano bino bonasi nze nabagamba omukazi ali mulavu agonda gwe buli lwolaba nga ndikufulu eganye ekisumuluzo yiwamu oyiro olabe era okukiteekayo nga kiyingira akoze atya mweraba bannange tunaddamu episode enabezeeko mweraba